bamaze okutunula abeeyita abasuubuzi nga bagenze wa President Museveni bitundu 7.5 ne badda mu kuwaana President Museveni. Omukulembeze yenna bw'abayita n'abateeka maaso n'abateera n'abantu abalala baminisita abajjudde mu ttenti mwabadde mulina kweyabya ku bibaluma so si kuwaana ssebo bwe twogereko ennyo bagamba tetuwagira gavumenti simanya ffe ate nga ffe tugiwagira mwe mulowooza abo abatudde awo baba tetumanyi nga mmwe kennyini abantu abeera mu Kampala Masaka Ludda mu bitundu eby'ebibuga omuli abasuubuzi abanyigirizibwa omusolo guno mmwe kennyini mugamba ne mu kalulu bonna obuyise President tawangula Kampala tawangula Masaka. Kakati mwabadde mwogera biki? Eyabadde awo is a beneficiary ye kennyini nga president yonna badeni y'emisolo gy'atasasula bagizza kumwe mwabasuubuzi abatono lwaki temumugamba unfair competition basajja mwe abasuubuzi mwadde mulina okugamba Museveni nti abantu abali mu kibuga bye musuubula nabo temubasobola musuubula ne baminisita be abo abadde batudde awo mu ttenti kasaba basente ze babye ku projects za government ze betereddewo nga bazimba ebizimbe mukimanyi bulungi ebizimbe okuli abamaduuka by'abamensa ex-minister na ex-government officials bamensa balina ebizimbe baminister badireyinga ebintu by'abasuubuzi abamu bagula monopolies nti ebintu bye mwali badde musuubula mujjeko sente bo babyekwata bokka na bokka nga bayita mugundi mu byekisiru sente balina nyingi nnyo kakati ebibyo ebibyo byebisooka okutuuka lwakutaano nga birina okiriirwangwa ku Mande obijjayo lwa Sande oba obijjayo lwa Mukaaga ng'ebya minisita byatuuse dda Katale ogenda okutuuka mu Katale nga ye atasasula musolo yayiyeewodde emaali ne byobadde obala nti nogenda kujja ekintu kiryeko emitwalo ebiri otuuka mu kibuga nga kyajjudde dda ekibuga n'obeera nga tolina ssente wozija ate nga buli kootunda olina obba oba facilitating process. Lwaki temwasonze mu President Museveni mumugamba there is unfair competition in trade wansi eri gye tubeera mu bikuubo. Ekizibu namba 5 yensaasaanya gavumenti embi gyekola okutuusa ku extent ti gavumenti buli mwaka sente tezigimala. Social security abantu bano bemulaba bo beeterekera mu abasuubuzi muterese mmeka njokera ku government expenditure mu abasuubuzi muterese sente mmeka bo beeterekera member wa parliament omu buli mwezi bamuterekera milioni 9 gavumenti ejja ku sente ogw'omusolo gwe musasulira ne musasulira sente z'okweterekera social security milioni 6 yene batola ku musala gwe ne yeeweerayo 3 kati buli mwezi gwagenda okubala mu parliament government ku sente za mwezi mubonaabonerezo zebajjako mu ifurize egenda mutolerako milioni 6 bali bameka abakozi ba parliament ba MP basukka mu 5 mugambe President Museveni nti bw'aba ayagala okufuna emisolo ng'agifuna mu bannayuganda abeekira ebintu byabalekera bijjemu abazungu balamusizaako nnyo manager musiziro kubanga mutulaba mwebali nnyo okuwagira Media Choice Refiner Yeze Salongo Kanka Kapita nze mutesiteso omukulu ekifaananyi leero kye munaafuna kyekyo kuba ndi mu byuma wano bakozesezza ebyuma ebitonotono kakati wiiki eno abeeyita oba be mwasindika oba abo abalowoozebwa nti be bakulembeze b'abasuubuzi bagende wa Museveni naku ntono nnyo emabega bano baali bagenzeyo okumunnyonnyola ebizibu bye bayitamu ng'abasuubuzi naddala enkola eyitibwamu okusasula emisolo abasuubuzi gye bagamba nti mingi eyitibwa electronic fiscal receipting and invoicing system sisitimu eno nga ya gavumenti buli kyotunda gwe okolanga bulooka buli musuubuzi alina kyasuubula okolanga bulooka oyina okugijjirako omusolo gw'okolektinga tosasulwa wabula oyina okukuŋŋaanyiza gavumenti omusolo ku bintu byo byennyini kakati omusolo ogwo ng'ani agusasudde fe abali eno abagula kakati abakulembeze bammwe njagala muwulirize sijja kubanga mboogerera kubanga nze bwe munaagamba nti omusajja asala ebigambo ebitundu nga 7 ku 10 ebyabagenda okwogera ne Museveni ku bizibu ebiruma abasuubuzi babimala mu kuwaana president sebo taata omukulu ofuze bulungi eggwanga tukuwagira yeffe baabo yeffe tuutwo ebizibu byammwe ng'abasuubuzi amatemberamu ebitonotono muwulire aboogera bye baboogerera ate tugende ku nsonga enkulu saagala basala bigambo mu kamwa kamiteekewo nga bwe babyogera tutandike puroguramu eno naye taata tuyina ekizibu ky'omusolo abasuubuzi baguyita kamunye nti kamunye eno yaleetebwa ifris okutunula mu seefu ey'omusuubuzi mukama wange ifris eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku munnayuganda bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika oluusi tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno naye nga taata tukuwagira nnyo naye enkola eno omusuubuzi ono waffe asooka owa wansi tayinza kugisobola. Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa his excellency ekisooka kya byonna enkola eno
erina akuuma akeetaagisa omuntu eyasoma okubeera mu dduuka. Omuntu ataasoma tayinza keekolerako nga ye, ate ng'ennaku zino bizinensi tezikola nnyo magoba nga zinakusobozesa okwemployinga omuntu agenda okusobola okukozesa akuuma ako. Ekyokubiri, akuuma ako keetaaga omuntu nga yagaggawala n'akomayo okugeza bamanufacturers nga ye byagenda okutunda oluusi teyasasula musolo ng'ayingira eggwanga lino ssebo ow'ekitiibwa. Ekyo kiddemu ekyo. Akuuma kano keetaaga okukozesa bamanufacturers kubanga manufacturer ye bwe yali ng'ayingiza material wano aba teyasasula musolo. Kakati ffe abasuubuzi abayiribi nga ebintu ebimu obijja na ku musuubuzi munno wano n'omugamba leeta nkutundireko, akuuma ako ko tekabimanyi kubanga mu sisitimu muno bw'oba okayingizaamu ko kalowooza nti buli atwala ekintu okukifulumya edduuka aba asasudde kaashi. Ekitali kituufu, abantu abamu ebintu batwala by'amabanja. Kati ko toyina bw'okagamba nti ono atutte bya bbanja ne kakuwuliriza nedda, buli ekifulumako kabala 18%, ate tekabala ku magoba wabula kabala ku ssente zonna zonna z'otunze. Kati ekyokubiri ow'ekitiibwa, netiwaaka nayo yafuuka ekizibu ku kuuma kano kubanga olina intaneti. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo, bannayuganda taata naddala ffe abakozi ba bizinensi zino tuli bantu ba wansi. Ekisooka kya byonna tetwasoma nnyo, tetukasobola. Ekyokubiri, netiwaaka eno si buli wamu nti wabeerawo netiwaaka, kyokka bakama baffe bwakukwata nga oyina omuntu gw'oguzizza oluusi n'otamuwa lisiiti eyo oba ng'okozeemu ensobi bakuba fayini ya $6,000,000. Kati ate olunaku basobola okukwata emirundi 3 n'obaba nga bakuba penalty buli gw'oguzizza. Ebikulu ebibaddemu byewaliwuliddemu nga bikwatagana ku nkola eyakyamya abasuubuzi. Ye musuubuzi omu agambye nti enkola eno ya tekinologi effes twasoma tukkiriza temwasoma, netiwaaka ewamu tewali, tukkiriza netiwaaka ewamu tewali. Sebo taata tukulembere bulungi tukuwagira byebyo byempuliddemu. Ina akuuma kana keetaagisa eyasoma ebyo nabyo tubiwulidde, naye taata bwe tunaayogera ennyo tujja kulabikanga abatawagira gavumenti, ebyo nabyo tubiwulidde. Ne mukulu Ssekitto omusajja aludde mu kwogerera abasuubuzi naye talina kye yayogedde. Bwe mba muwulirawo mu kye yayogedde ku bizibu mu abasuubuzi abali ku puroguraamu eno ebibaluma, muwuliddemu ki kye yayogedde. Kale abo katubazze ebbali bye byavudde mu lukuŋŋaana. Okusinziira ku birowoozo ffe nga ffe abanyigirizibwa omusolo, katubibawo ebituufu ebyaddala basajja mmwe bye mwabadde muyina okugenda ne mugamba Pulezidenti Museveni. Kyanneewunyisiza n'ebipapula bino kansooke mbiteekewa. Kyanneewunyisiza okutunulira abeeyita abasuubuzi nga bagenze wa Pulezidenti Museveni bitundu 7/5 ne badda mu kuwaana Pulezidenti Museveni. Omukulembeze yenna bw'abayita n'abateeka mu maaso n'abateera n'abantu abalala baminisita abajjudde mu ttenti, mwabadde muyina kweyabya ku bibaluma. So si kuwaana ssebo bwe twogereko ennyo bagamba tetuwagira gavumenti, simanya ffe ate nga ffe tugiwagira. Mwe mulowooza abo abatudde awo baba tetumanyi nga mmwe kennyini abantu abeera mu Kampala, Masaka, Luddawa mu bitundu eby'ebibuga omuli abasuubuzi abanyigirizibwa omusolo guno, mmwe kennyini mugamba ne mu kalulu bonna obuyise Pulezidenti tawangula Kampala, tawangula Masaka. Kakati mwabadde mwogera biki? Seriously nga situnatandika fenga bakasitoma abanyigirizibwa omusolo, njagala mbabuuze omusajja yabadde abatudde maaso awo mumutegeera. Bwe mubeera eno bbali mu maduuka gammwe mugamba abba akalulu, kati ki ekimubawaanyisa? Sebo tukuwagira olwakola atya? That is why wamulabye reaction ye gye yabadde afuna nga mmwe buli muva ku mulamwa nga ababuuza. Naye enkola eno ebanyigiririza wa temuyina kye mwayogedde. Kakati kansinzire ku programu eno okubabuulira ebituufu bye mwadde muyina okugamba Pulezidenti. Oba omuntu ali okumpi ne Pulezidenti amubuulira ebintu ebituufu. Ekisooka nsaba okubategeeza nti ffe nga bakasitoma abanyigirizibwa omusolo tuli bakoowu. Tulowooza nti nga mmwe babulooka ba Pulezidenti Museveni oba babulooka ba URA. Njogera Pulezidenti Museveni kuba ye Chief Accounting Office ow'eggwanga lino, ye Ssaabaminisita owa waggulu, ate ye Manager wa Bank of Uganda, yoyo alina okutuwa accountability ng'eggwanga. Kakati kambabuulire bye mwabadde muyina omuganda ebituluma ffe okusinziira ku kunoonyereza n'abasuubuzi be mwalese n'abasuubula ebyaddala ebibaluma ng'abasuubuzi kuba mmwe mwayogedde tukuwagira ssebo bitundu nga 8 ku 10 ne mudda mu kwogera ku President. Wali mu mulaba sina biseera bya campaign. Why don't you seriously mention the actual problems? Omuntu alaba video naayinza okubuuza
why are customers fenga ba customer why are we so bitter lwaki fe tuli bitter ife tusasula omusolo ekisooka ekyabayisa nkola electronic fiscal receipting and invoicing system boje bayita solution enkola eyokubanga otunda ekintu gwe government nekufuula buloka omusuubuzi gwe ng'osasula edduuka lyo n'osasula omusolo n'osasula license n'obeera n'abakozi n'osasula transport n'osasula parking gavumenti kitegeera okuva olwaleero yakufuula buloka waayo ogikuŋŋaanyiza musolo byonna ng'omaze obbikola noweeteeramu nga oluusi ne gavumenti n'obeera n'abayiribi be muyita abayiribi abajja ebintu ku maduuka gammwe ne babitwala n'obeyalinga ne risiki n'osasula ne insurance gavumenti yo etalina kyekutaddemu yadde olw'okuba yalondebwa abaagironda n'abataagironda ekufudde buloka kakati ekisinga okuluma ekimu abasuubuzi ye gavumenti obutabaako kantu konna kebayamba nga ne structures zonna eza economy nfu ddala terina kyebagasa mu mabanja ge beewola okugula ebintu terina kyebagasa mu kubakendeereza ku bedeni gye balina mu kwewola ebintu abasuubuzi babitundira ku mabanja kakati ate etalina kimu na kintu kyegatta ku bintu bye basuubula yabafuula babuloka kugikuŋŋaanyiza musolo namba 2 enkola electronic fiscal receipting and invoicing system yenkola nga toginnyonnyola ebintu bimwadde mulina okubulira president kati kambe babulira ekisooka kyembagamba namba 1 ye ifrisi mwaze mukuwaana president mulowooza oyo atuddawo gwe mugamba bulijjo nti abbaabulu simba bulijjo mubyogera Museveni yemanyi tawangula Kampala yemanyi tawangula Masaka mu bibuga ebisinga tawangula yokalo kati mu abasuubuzi ate abava mu bibuga ebyo mugende mu mugambe muzayi tukuwagira nnyo omanyi tukuwagira nnyo bwe twogerako ojja kulooza situkuwagira era akimanyi temumuwagira why wouldn't you concentrate ku nsonga eziba tuteyondoza bwe kisolovinze mwali muwagidde oluvannyuma mwakoze ensobi oba mweronze mutya okugenda wa President Museveni enkola ya ifrisi efaananira ddala bubi efaanana ng'ey'ekibbi eri abasuubuzi omuntu ne yeewola looni ekisooka ne bamusaba omusingo gw'atalina omuntu yakava emakere yakatandikawo ka bizinesi oba yakava mu kyalo nga bwe mwagambye abasinga temwasoma kituufu ng'abasinga temwasoma obutasoma kitegeeza wadduka mu kyalo ojja oyiye obulamu ng'okyali muto nnyo abasuubuzi abasinga muyingira mu kibuga ng'oli muto nnyo nga toyina yadde ekyapa n'ekikuleesa obadde munaku kitegeeza toyina yadde omusingo gw'ogenda kwewola otandikirawo okwewola kati ekinyiiza abasuubuzi kwe kuba nti gavumenti ebafudde babuloka bagisolooleza omusolo ku lw'empaka mu maduuka gaabwe ku bizimbe eby'ebbeeyi ennene ku licenses batabasalirako ku fines ze babakuba nga ne bwoba olemereddwa yo gavumenti ejje etwale butwaze etwale kaweweevu bawe empuuga ali ebitaano bagende bazisaasaanya obawulire Bulaaya obawulire luddawa beeyongeza emisaala bafune emisaala gino na gino yenkola kyemwadde mulina ogamba President Museveni nti gavumenti yabaterawo enkola ya ifrisi bagirabanga ebakama tewali yadde gavumenti kyebayamba ate bwe yabafuula buloka ku rent wo kennyini ku bakozi bo kennyini ku maali yo yennyini ku license yennyini gy'osasula gavumenti ebyo tebibamalira era bateekawo bitundu 18 ku buli kyotunda namba 2 kaakati mwe mwabbye gavumenti ne mutandika okubanga musasulira wabweru wa system ne mutandika okubeera nga musasulira wabweru wa system gavumenti nejjayo enjala ne recruiting abantu babajojjobye babakebere mu maduuka bwe kyaganye ng'olwokuba mmwe mulina ssente zimuwayo ez'enguzi kubanga mmwe abasuubuzi si mmwe musasula omusolo omuntu azze n'agula ekintu gyonna emisolo gye bakutaddeko naawe ogiteeka ku musuubuzi kati gwe obuzibu bw'olina ng'omusuubuzi bakasitoma tebakyalabika kuba gy'okoma okwongeza ebbeeyi abantu baavu tebajja kujja kugula kati gwe kyekikuluma naye gwe omusuubuzi tosasula musolo Museveni kye mwabadde mulina okumugamba nti enkola eno yaleetedde aba enforcement abafuuza mpaka mu bitanda wansi ekyo kyakubiri baavuddeyo kati bataddewo n'ebiyitirirwa baavudde ku mmwe ng'abasuubuzi kati bakwata ne bakasitoma nti omuntu oba omuguzizza ekintu omuguzi ne bamubuuza lisiiti eriwa bwetaba ya gavumenti nga si lisiiti ya ifrisi nga bamukomyawo mu dduuka nga bakubya fayini kati ekibaluma ekyokusatu fayini ze babakuba ng'olina ekintu ky'oguzizza omuntu buli lunaku mu nkola ya ifrisi ne bajja ne bakugamba nti fayini okusanga nga tosobodde kukola kyokola bakuggyako miliyoni 6
bwe banyiiga ennyo ne bakuggyako currency points 1500 bwe banyiiga ennyo ne bakuggyako currency points 2500 ze miliyoni 5 ddala ng'olina capital nga n'olunaku oyiriba buyiriba obanga naawe maali wagijjo wa musuubuzi munno omusuubuzi ate omunene mu gavumenti ayina influence esasula emisolo ng'agisasula ku za gavumenti yiyabireese n'ogenda n'obimuyiribako kati ne bakwata customer ate ne bakubya fine mu ifris nga point nambe mukyawate wiro gamba Museveni mwali mugaye nti president kino ki ifris tetukyagala tukirabanga ekyababbi ekyokubiri bakitaddemu enforcement etufuuza buli kamu baagala kati batandise n'okwata bakasitoma kati fe bakasitoma mu byayogedde twafuniddemuwa mwabagenzi wa president Museveni babagambye mwe balekerawo bakwata mwenga abasuubuzi mwenga mwe balekerawo bakwata tebagenda kuddamu bakwata fe bakasitoma be basanga ku mulyango gw'ekikuubo ne bakusanga ne boxi twafuniddewa mu bimwagenzi okuteesa tewali so mwali badde mutumya ifris ne mutegeeza abukulembeze n'abamukulembererako be mwasanzeeyo be yayise n'abateekawo bawulirize mwali mugambye nti sebo kubanga gwe mwabadde mugamba kambabulire basuubuzi mmwe oyo ye chief accountant w'eggwanga lino ye governor wa Bank of Uganda w'eggwanga lino buli kintu ekisoba mu economy president yakivunaanyizibwako kitegeeza bw'abanga biri ebyokusaasaanya ssente yabivunaanyizibwako era nga ffe abantu ba bulijjo ffe gwe tutunuulidde ne guno omusolo yagubatuma nti mwongeze omusolo nsobole okukola ku kino mwongeze mwabadde mwogera na muntu mutuufu nga mumugamba ebikyamu mwabadde mwogera na muntu mutuufu nga mwaboogera ate mwe bakyamu kubanga abamu kubetwagera kirabika mwe mwagaggawala dda temumanyi na byakwogera na byakubulira abantu namba 3 mu bwali bulidde president Museveni mu nkola eno ya ifrisi nti yabaasoma newankubadde ekyo mwakyogedde naye basajja mmwe kambabuuzi oba wasoma oba tewasoma kikulemesa kusuubula abantu bemugamba bemukopiitinga nabo abachina baasomawa abayindi baasomawa abasumaali baasomawa abaethiopia baasomawa abasudani baasomawa abantu abasinga bemulaba abali mu ekonome muno ababamazeeko emirembe mu basajja mmwe byemwekwasa mbu ifrisi yabaasoma baasomawa wano mumbulira abayindi bameka abayina degrees oba abayina zi masters degrees tebabasinga okuddukanya business kati ebyo bya kisiru bwe mwadi mwogera mu fest twasoma so what omukulembeza abakolere ki business teriiko yasoma na there is a difference kati nganzi yagenda ku ssomero nafuna ki there is a difference between okusoma n'ebyenfuna biri mikono gyammwe mu abasuubuzi Mungu bwakwawulizaako n'akuteeka omukisa wano n'akwazika emaali ng'ogifunye tekikwetaagisa kubanga olina diguli obanga wagenda n'okola hijja nedda si bwe kiri so ebintu bye mwayogedde bikyamu ekyokubanga tewasoma oba wasoma tekikugaana kozesa nkola yonna kyemugamba baba yindi tebatundira wano oyingira mu dduuka ly'omu China nga tamanyi na Luganda naye nga ayinamu omuntu amuyamba okutranslate nga musuubudde China mukimanyi kyemugamba mumanyi oluchina ebintu bye mugenda ne mujjayo China tefuna musolo lwaki wano bajja ne babajojobya abachina balina mu lwera basima musenyu goloza bagusima batya ne bakutwala ebintu by'obusuubuzi olulimi lulimu baluyita sente baluyita byanfuna so temusi basuubuzi mwe temusindikayo basajja abiri sajja ebyo ndala bite mbisindikayo okero kyano ogamba mbu ekizibu kyo business tezikyakola enkola mugambe omusajja mugambe nti ki system kyo kya kibbi tetukyagala ffe ng'abasuubuzi tukisimbidde kuli kati nawuliddeyo yadde agamba omanyi president naffe tuwulira bubi nga gavumenti tetwagala kwekalakaasa situwagala kati mwekalakaasirizzaaki ebyo bakiyita makwekansamu kusekaseka maje mulukufu mwataddewo okwekalakasa nga mukwagala temulimba abantu mugende nga ba minister mbabulire twataddewo okwekalakasa era tujja kwekalakasa mpaka nga system mugijjewo eyo point namba emu kakati ekiruma abantu inaddala ffe ba customer nammwe nga muli kuba nammwe mugula ebintu newankubadde oyina edduuka kyotalina okigule wa munno multiple taxation okujja ku kintu kimu omusolo gwe gumu emirundi mingi nti ogenda n'ogula bano ab'amafactory gaabwe bachina bannayuganda abaddugavu abaleeta abasibe b'Echina wano mbu bainvesita bakole factory ne beekwekamu ne babba ssente ne bakola amakampani mukimanyi bulungi nnyo bibaluma naye temusobola genda byogera nti president Museveni baminisita bo be bali mu kibuga ssente z'obasasula ng'omusaala oba ze bakubbako akimanyi bazibba ate be bajja ne beefuula abachina mu kibuga mukimanyi bulungi kaakati bo kennyini ab'amakampuni ge baawa tax holidays ne beewanga bo tebasasula bo bennyini be batajjaako omusolo bajja ne bagujja kummwe gwasooka n'obisuubula ne bagujjako omusolo gwo naawe n'osuubuza
negosubuza ne omusolo nagujja kati nosanga ng'ekintu eky'omutwalo bakijjako 18% oli nasasula olukumu olunana oba eky'ekumi ne bakijjako ogumwaka 8 oli ogumwaka 8 kifuuse kya 10 oba 12 bw'okatako transport kifuuse kya 15 oyo naye bw'anaakitwala n'akiguza omuntu omulala kifuuse kya 18 ekintu ekibadde eky'emitwalo 5 ekimaliza nga kiri mitwalo 25 mwaligambye President Museveni nti mwenga mmwe business zammwe zigudde olwayo kwagala omusolo omungi ku kintu ekimu emirundi emingi oba mukana lwaki mu kibuga omwo mu kikubu temulimuko ku basuubuzi bategerekeka basobola genda wa muntu n'amutundula maaso n'amubuulira amazima omusajja mu mugambe nti taxation multiple taxation very many times osanga bino nawulidde minister nga ayogera nti we miss the tax base ekituufu abantu bebagala mu omusolo siye mmwe abasuubuzi muli batono nnyo omusolo bagwagala ku buli omu mu Uganda that is the wider tax base beba kyasinza obungi so balina okugutwala ne bakutwala nekye mulina okukakasa nti bwe bakujjako omusolo noli bamujjako omusolo fene kintu kikopo kino kigenda okutuuka ekyali badde ekya nusu 15 nga kituuse kasanvu 5 eyali badde agula ebikopo 10 ofuna emitwalo 7 kitundu njagula ebikopo 2 njagula ebikopo 2 ogojja kusigala nga waleete emaali ekutuddemu olw'okuba nti tusasula omusolo mungi gw'ogusasula naye toguwulira naawe ogwongera kwaddako bw'obeera holosi bw'oba oli musuubuzi ng'ojja mu factory gwe bagukusasuza ogwo omutonotono ogwongera kwaddako emaali gy'oleesa ate nammwe muli banyazinje sente ebintu mubimultiplyinga ne mwongerako sente nnyingi ne mwefuula abaataddemu sente nnyingi ng'ate mubijje wali abamu mulimba nti mugenze China nga mwaka ennyini mwe mukolagana n'ababbi abali mu gavumenti ne babibba ebyabannammwe mu revenue babyo ate namwe ne mubyongerako omusolo kati mwogera ki abakulembeze abagenzi ababasuubuza ebintu bimwayogedde simwadde muyina okwogera ebintu bimwadde muyina okwogera temwabyogedde kambabuulire kaakati omusolo ogwo omungi multiple taxation is a problem not you alone si kizibu kyammwe mwekka kizibu kyaffe ffenna wamu omuntu n'ogula ekintu abamu mutambuddeko mugenze Bulaaya mazima n'osanga akasimu nga ka mitwalo 5 wano mu Uganda nkagula emitwalo 5 nosanga emmotoka nga ya milioni 2 wano mu Uganda ngegula milioni 25 awo twatuukawo tutya ekyo kye mulina omugamba mulina omubuuza president gina emisolo emingi excise duty environmental biki VAT biki value added nga tewali na value eyongeddwako lwaki temumugamba omusajja lwaki temubimugamba ne bakujja ku sente zofuna ne bakujja ku z'omwezi ne bakutwa ebyo byemulina multiple taxation high taxes and they are multiple and they are high emisolo giri waggulu ate bajjako emisolo mingi ate nga bagijjako emirundi mingi so many times nti omusuubuzi wange mukwano gwange William Sengooba agenda n'agula essimu ya Samsung ng'eno bw'agula essimu ya Samsung eno naye ayina gwe yagiguzeeko oli gwe yagiguzeeko baba yagisuubudde agiyisa ku kisaawe entebe abe ku kisaawe entebe bamufuukidde ekizino bamuggyako emisolo mpaka ne nkuba omulukuubo kumubba bw'amala okugituusa nange nenva emasaka eri nenzija ne ŋŋamba ŋŋenda ku moto akedi nange ne banzijjako omusolo n'omulala agiribe naye buli omu ne ekyo kye mwadde muyina omugamba emisolo gya Uganda mingi giri waggulu bagijjako emirundi mingi mu business tegiri favorable mwe kusobola kola business je bakoma okujja kuba emisolo tebagijja kumwe bagijja kuba customer je bakoma okujja emisolo emingi kuba customer je mukoma okufuna ba customer abatono abantu bavuwala n'abeeranga sente zaaliguzeemu ebintu bisatu oba ze yali yagadde n'aspending anagendako n'anywa ne kabiya ng'alaba omupiira tezijja kusoboka so mwenna eventually mujja collapsinga kye mwali badde mugamba omukulembeze nti kendeeza ku misolo tusasule emitonotono neyinga mingi ng'enkuba bwetonnya ettondo limu ne gafuuka amataba. That is a simple explanation. Omusolo omutonotono naye nga gujja ku ffenna mwali mugambye omusajja giryani fair ate ekirala emisolo girina delays nnyingi n'ogenda okusasula omusolo bureaucracy aliwa ne basuubuzi mu oba temubiraba bwe mubeera eno bibaluma bwe mugende wali omukulembeze gwe mugamba nti gwe mutumye okusolovinga abo baminisita abatudde be bakyasinza okuyisawo ebintu byabwe ku speed ebbanga lyemumala okiriyalinga ebintu byammwe ku pot ebyo lwaki temubyogera ebbanga lyemumala n'emisoso gye muyitamu okiriyalinga ebintu byammwe ebyabakulu biba byayiseewo dda so taxation system yo kennyini eyawano abagirimu banyazi
abali mu URA munsasire munsonyiwe naye abasinga yeyo mu URA muli banyaze ekisooka emirimu muji w'abaana bamwe atasubulanga yadde kujirita emu ebirevere bali mu revenue tamanyi bulumi bwa bintu tagendangako yadde mu katale China n'atambula dduuka ku dduuka inexperienced because of I hear oba nepotism oba tribalism oba favoritism oba whatever it is because some revenue kakati abasuubuzi ne mulemo gamba President Museveni ti emisolo gyennyini tugisasula naye bureaucracy okusimba line n'ekintu kidogo eri mu kusasula emisolo ebintu byaffe bituuke babikwatiddeyo byamabanja mubigula ku mabanja n'otuuka ebintu okubeera ng'omunnauganda aleese container emu n'atunda ekibanja kyewaka asobola okukiryalinga container nga gavumenti yaawe yatuuka mu nsi ng'eyagala kulaakulanya bannansi etuuka okutunza omuntu ekibanja kyo olw'okuba aleese emaali okulaakulanya eggwanga bo bajjeko omusolo kati bababonyaabonya ebyo temubyogera muddamu tokuwagira sebo ate nga bwe mumala akalunga mugamba yababbye kati kemumuwako ekaliwa that's why ndooza bw'abatunuulira abasekerera mugaba Museveni abagalu Museveni ate tukuwagira ffe tusinga okuwagira ffe tetuwakanya government nga mutuuka mu kalulu obulute buwera mu buwabalala that you should tell the leader biki ebimukyayisizza mu bantu asobola okubitegeera system emisolo mingi ate oyo gwe mugamba yagibatuma gye mugamba ani abatuma emisolo egyo bino ebireri bye mwasindika mu parliament bano bagendayo kusala ndongo na kufuna sente olw'okubeezaabwe bobe Parliament yawane yeyinete okwewa emisolo nga bwe yagala yeyesalirawo kakati be mwasindikeyo bo tebaagalirako ddala kumanya mmwe mwabadde mulina okwerwanako kubanga bamemba ba parliament be mwasindika eri mu parliament okubalwanirira bibalemye tebalina kyakubagamba a heavy tax burden a few locals ngate emisolo gino gifevaringa a few bannabyabufuzi bawano tebasasula musolo abeeru bawano tebasasula musolo abasinga beyambisa bugologosi abemulabanga ba investor bugologosi n'omusajja yennyini generali w'amagye yawumula President Museveni commander in chief bwe mwabadde muli naye tasasula musolo ekyenjawulo ekiri ku ye nti muteeka limukkiriza nti president w'eggwanga talina kusasula musolo naye omu ku basajja abagagga abakyasinza okubeera n'ente nnyingi mulaba nga azirunda posting efaananyi ku Twitter naye ye tasasula musolo so kati ye business ezenga zidukanyizibwa olwomuloza zidukanyizibwa ku sente zaani zidukanyizibwa ku sente za eyabaddeawo is a beneficiary ye kenyini nga president y'omu kubayina nga kimuweebwa mu mateeka tax waivers ye kenyini tasasula musolo kati ogwo gwonna gwatasasula nga atayina ebintu byakola ebizza sente mu nsawo ye ng'omusajja omukulu munnayuganda alina okunoonyeza abaana be ekyokulya yonna badeni y'emisolo gyatasasula bagizza kummwe mwabasuubuza abatono lwaki temumugamba lwaki temulwanyisa n'etteeka eryo nti omusajja akyasinza obugagga omu ku bakyasinza obugagga mu Uganda fe Abafirika tukimanyi president yaba ne ssente lwaki ye atasasula musolo oba temukirowoozaako kakati ekyo kankibuukeko unfair competition basajja mmwe abasuubuzi mwadde mulina okugamba Museveni nti abantu abali mu kibuga bye musuubula nabo temubasobola musuubula ne baminisita be abo abadde batudde awo mu ttenti kasaba basente ze babbye ku projects eza government ze beeteereddewo nga bazimba ebizimbe mukimanyi bulungi ebizimbe okuli abamaduuka by'abamensa ex minister na ex government officials bwe muma mwagala tujja keraano ku media choice to listing ebizimbe n'ani bannyini byo mu competinga n'abantu abali mu politics nga be ba decision makers be balina sente ezisayina agamba nga n'obulamu bwabwe bulabirirwa ku sente zammwe mwentono ze mukola aba batudde awo bonna basasulwa emisaala allowances mwe mwagenze muvuga amafuta gammwe oba baba waddeyo amafuta muvugevuge naye gaalumu aba abazze okubawuliriza bonna bajjidde ku sente zammwe mmwe ne mutasobola kugamba President Museveni nti unfair competition eri mu kibuga baminisita balina ebizimbe baminister badireyinga ebintu by'abasuubuzi abamu baagula monopolies nti ebintu bye mwali badde musuubula muggyeko sente bo baabyekwata bokka na bokka nga bayita mu gundi mu byekisiru sente balina nnyingi nnyo kakati ebibyo bye bisooka okutuuka lwakutaano nga birina okkirirwanga ku Mande obijjayo lwa Sande oba obijjayo lwa mukaaga ng'ebya minisita byatuuse dda ku katale ogenda okutuuka mu katale nga ye atasasula musolo yeyewodde emaali ne byobadde obala nti nongera kujja ekintu kiryeko emitwalo ebiri otuuka mu kibuga nga kyajjudde dda ekibuga n'obeera nga tolina sente wozija ate nga buli kootunda olina obba bo bafacilitating a process lwaki temwasonze mu President Museveni ne mumugamba there is unfair competition in trade wansi eri gye tubeera mu bikuubo abantu abayinamu amaduuka bambe gaate bawo yo yennyini gwe mwadde mwogerako
ekyo kikkirizibwa mu mateeka gavumenti erina eddembe okubabega economically sobola okutegeera sente zimuteekamu oba sizaabuyekero oba zakyekikkiriza naye bano be basindika bo bajja unfairly ne babateekako emisolo kaakati abantu bemugamba bemukopiitinga nabo muyingire mu kibuga mulabe abachina abatali bachina amakampuni agayogerwako gonga gajja olw'okwagala eggwanga likule mu byamafactory baabawa amataka gaabwerere mwe mwagafuna kwe bazimba factory government ina amataka ge wa investor gaabwerere government yo kennyini ate neyambisa sente newola ne investor ng'olwo simanya akina penalty yo program number aba penalty oba pineti netuuka nemuwola sente mwe babawola ziriwa mu kibuga omwo mulimu abasomali bakompitinga namwe mu business enene mulimu abasudani bakompitinga namwe mu business enene mulimu abayindi abo bamanyidde omwagala lingira business mwabasangamu mulimu abanyarwanda nga balina amaduuka amanene mulimu abachi mulimu naye abasinga obukulu bazungu naddala bano abachina abamerika n'abachi balina zi business enene era business kakati kambagereze sigamba nti nno njogerera ku business mukimanyi nti nno wano mu Uganda mama ani oba mama nalweyiso oba mama ani afumba emmere akompitinga ne company yava mu America nga yefumba enkoko yemu gye balunda no mu Uganda bo bagisiika ne bagituguza abantu emitwalo 10 nga mama nake ekifya kitunda 10,000 kakati mu economy yawo abantu mwe bagenda ogaggawala ngo omuntu ave Bulaya najja nasiika wano chipusi najja nasika chips n'omwana atasoma school drop out yafunira olubuto mama we n'amugoba yajje Kampala asika chips ku kubo eyo unfair competition na competing nga asikira wano ku Bulaza ne bamugobawo nenga waliwo ekikampuni kyava mu America mbu kitunda enkoko yafe nganda yennyini n'obumonde bwennyini obwekabaale nga babusiika lwaki president mumugamba nakendeza kwabo ne wabawo ebintu byalekera economy nga byabaddugavu notasanga mu Ngereza yajjanga bano be baleeta ab'ekisirwa abasibe bajja mu makomera ne babaleeta wano ne baba fula ba simanya akina ba investor ne bakolera emitendera gyonna mugambe president Museveni nti bwaba ayagala okufuna emisolo nga agifuna mbana Uganda abeekire ebintu byabalekera bijjemu abazungu point number 2 point number 3 ngojeko ifrisi ekyokubiri multiple taxation ekyokusatu unfair competition tekiri fair lwaki temutunula president Maso ne mumugamba dala nosanga wano waliwo obumotoka butambuza pani waliwo owakale yenjawulo atali na Uganda yazaliwa wano waliwo mu listi y'abana Uganda bakyasinza obugagga mulimu abaddugavu bameka mulimu abaddugavu bameka banka eziri wano z'abaddugavu enkana weza wano zagwa tefe yagwa yabakiga yagwa buli yemu yagwa ne ya sudiru no simu yindi nyongo sudiru mu Uganda sudiru wawangalidde mu Uganda okusinga aba nemu mwabasubuzi mumanya agaga wadde ati ekyo nakyo mukimanyi abasasula omusolo muli batono mwe basubuzi abeetaaga okulya ku ssente zammwe bangi mwe muli ba MP 5 mwe muli ba minister simanya bimeka mu East Africa government eddukanyizibwa ku mabanja agava mu nsi z'abazungu kyokka ekyewuunyisa ensi ezikyasinza okwewolanga Uganda ze zikyasinza okusasula emisaala emingi ba MP basasulwa sente nyingi okusinga aba MP abali mu nsi gye twewola mu nsi z'abazungu MP wawana asasulwa sente nyingi okusinga ensi z'abazungu kakati abeeri abatuwola bo basasulwa ntono okusinga ffe abawana ekizibu namba 5 yensaasanya gavumenti yembi gyekola okutuusa ku extent ti gavumenti buli mwaka sente tezigimala olw'okuba bazisaasaanya bubi kati mwe ng'abasuubuzi mwali bulidde abakulembeze abadde batuddeawo nti mukendeeze ensaasaanya yammwe kubanga ffe abasasula omusolo tuli batono economy tegaziwa buli omu kumuggyako omusolo ate nga kumwe abasuubuzi mwe kennyini kuffe bakasitoma abatono basobola okugula ebintu ffe sente ze tuvaamu ne tubawa ze biyinza okulabirira bonna abatakola ne bakireeresa abatambula ku street ze zirina n'okulabirira abalina ennyingi ababbi abazikwese nga bo ba VIP teboogerwako ze zirina okulabirira abo abali mu bitongole be kennyini nga bagula ebintu ebyabwe ne batasasula musolo okuba be bali mu bifo kakati mwa abatono atalina akumanyi nga toli mwana wani n'omaliriza ng'emisolo gyonna ejja okubeera nga parliament ejja kusasulwa buli muntu ejja kusasulwa okuva ku bisaala gye bagaba okuva kwani akina baani gyonna girina kuva mu mmwe lwaki temumugamba nti nno president kendeeza ku nsaasaanya bwe mumusikana lwaki temukimugamba lwaki temugamba omusajja oyo akendeeze ku nsaasaanya lwaki ngamba yeyeka kubanga ye gumwadde musisinkanye nga gwe muyina okugamba ebintu ebyo nti emisaala gyonna gisalibwa egyaba kati nene owulira mbu minisita kati sijja kwogera ku baminisita abo sibamanyi nnyo kuba ne minisita abasinga ba MP n'osanga minisita nga MP ate nga minisita
esente zeyongeramu awo yafuna nyingi mbo bafune sente zituuka miliyoni 3 omwezi kasaba bayanga bakayingira mu parliament baba wa miliyoni 2 za motoka mulozi ziva kumwe sebo kyasuubula nyanyo olota kansubulire emyaka 2 nguleyo kafusa akagenda okuntambuliza yoli kasitagenda mu parliament bamuwerawo miliyoni esuka 2 agenda agule bayina mileage simanya mileage fund miliyoni 5 ku mukaga bayina katika mbabulira sasanya ya MP owewa ferie mu Bukoto East Genava abachikirire na Ruzari Kitengesa mizinga lwa Nunda Kamozi na Kiyaga mukatale ke waffe na Kiyaga MP gwe mukasatu ka parliament bamuwe 2 mwali mugambye omusajja oyo nti abasubuzi badde niyo okusasulira eggwanga ly'omuyina nnene olw'ensasanya y'abasajja be n'abakozi be ekyasinza obunene nga bo beesalirawo emisala nga bali mu parliament balina etteeka eryeyongeza bona we babeera baagalidde balina etteeka erisonyiwa omuntu n'okumusasulira amabanja nga bwe ngendo babuli wali abagendayo sebo nga bali amabanja gaabwe parliament neyise etteeka babawe ssente babasasulira amabanja mwabali mu maduuka agali mu kikubo baali babasasulireyo ssente meka gavumenti ebayambirawa ebyo bintu mwali bulidde Museveni nti bibanyiiza fe abantu babulijjo tubimanyi banyiiza naye mwe abakulembeze oba mwatuteyo mitwe eki seriously mwatuteyo mitwe eki MP omunafuna miliyoni 3 ne bamuwa miliyoni 2 ez'emmotoka simanya alina mileage miliyoni 5 alina constituency sente zisuka mu miliyoni 3 subsistence allowance yo miliyoni buli MP asasubwa omusaala MP alina omusaala buli lwagenda mu parliament mitwalo 5 abatula ku bukiiko kasita agenda mbwa ina yakachiko kagenda okutuka akabuuliriza ate ne kali enguzi kwa reporter ne sitafuluma buli atula bwati buli MP omulaba yambuse wali waggulu ejo mitwalo 5 sitting allowance sitting ezo ziva ku bintu byammwe bino byemusubula nga government ina kye bakoledde n'amakubo mabibi bimujja mu kyalongo omuntu aleeta amata atike ebidomola abitike ku bajaji boxa abireete ew'omugagga ku kyalo eyabagamba nti biina kuyita wobente yateekawo kalantini ataliiyo enyama etuukaawo sente zimutuukeko kati kyebatalina ibongerako emisolo gyonna mwe mugisasula omuntu abeera ne sitting allowance bulamu kati sitting allowance eri yaleki ekiki sikitegeera ddala tebakuwa musaala tolina transport yakutuusa gy'olina kukiika abantu bakusindika ogenda okiika e Kampala lwaki topangisa alawundi Kasubi n'osobola okugenda n'olinnyawo boda netulema kuwase simanya buli wagenda balina omuwa emitwalo 5 social security abantu bano bemulaba bo beeterekera mu abasuubuzi muterese mmeka njokera ku government expenditure mwabasubuzi muterese sente mbeka bo beterekera member wa parliament omu buli mwezi bamuterekera miliyoni 9 government ijja ku sente ogwo omusolo gwe musasula ne musasulira sente z'okweterekera social security miliyoni 6 yene batola ku musala gwe ne yeweerayo 3 kati buli mwezi gwagenda okubala mu parliament government ku sente za mwezi mubona abonerezo ze bajjako mu ifurize egenda mutolerako miliyoni 6 bali bameka abakozi ba parliament ba MP basuka mu 5 abakozi ba parliament yeyo erimu abantu be mutamanyi erimu abeera erimu abakuuma eri aba security eri abatereza ebifaananyi mukube eri abayonja toyi abo bonna basasulwa ku sente zammwe ate abo bote mubabala oyo nabeera ne sitting allowance buli wagenda otukiikira balina omuwayo emitwalo 5 bwojja tafuna musaala town running okutambula tawo baba kiyo ba town running sagala kubisobya sijja binyonyola nnyo town oba kutambulako mu kibuga oba muwaka kadde medical oyo MP gwe mulaba akiika byatamanyi mu constituency y'abasuubuzi Kampala Central n'abeeranga ebibaluma tabimanyi bamuwa town allowance bamala ne bamuwa medical insurance ye ne family ye tebajjanjaba ku sente zammwe nga gwe bwokwata ku capital gwe walese mu safe n'okubira omwana ali ku dduuka n'omugana terako ka mobile money omwana nga alwadde bo bayina ezaabwe ye ne family ye bayina medical insurance baba ku sente ezo kwennyini ngo abasajja bakolawa obusajja obwo bumwe buli mu parliament tebusubula nga yadde ku mpiso naye olwokuba nti byakwandaza abo government kweremeza mu buyinza ati tiri mubaterewo ne bagira Museveni oyo ababuuza ekibuuzo n'abatomeza ababuuza mwagala tubakutulire mu wano nga Masaka bakutulako Kalungu nga Sempi Javeri yali edda RDC kuva myaka gyawanga jane nafuuka MP bwatuukayo ng'afuuka minister oka district bakakutuddemu ngeri wabeera yaani abo bonna bafuna misaala medical abo bonna government ebasasulira abamu batuuka ne ku extent ne beerondawo amalwaliro abagaa lino sirigenda mulino ndigenda mugwe musajja mukulu gye bakubireye ekiyiso mu kafunda gw'olina okuzisasula ezooli omubede atula mu parliament gw'olina okuzisasula lwaki ebintu ebyo temubyogera mansire gratuity 30% bwe baba akatuuka abasajja emulaba n'abambala ebisaatisaati ebitategerekeka bye babagulako eyo mu owino bamuwabeeyo miliyoni 5 ez'okwambala upfront anyirire omukulu agenda okiikira eggwanga nenga bye bakiikirira byebiriwa gino emisolo gyonna gimulaba batiikako temuginenyeza Museveni tewali Museveni omusolo gwe yeeterawo nga muntu nga taguyisiza mu parliament ebireri ebiri mu parliament
bye bayisaako omusolo gwo kennyini kubanga abaliyo simanya bano babwanika abe waffe kimanya biki basoma kuba ntempiso talina yadde kyamanyi kwe n'ekigambo excise duty ayinza okuba tamanyi kyekitegeeza yadde environmental tax tamanyi kyekitegeeza oyo bwanika yagenda eyo n'awamba olutobazi bamutwala Misinde nga bamunoonya omukwata Dr. Mulamba kakati oyo bwe bateekawo environmental levy mulowooza akitegeera olaba yasobola okuwamba olutobazi n'alubeeramu oyo ekirirya kya Nuupu kyebayita simanya bedi bwanika ekyekimanya kabonera nekino ekirirya kyewaffe wano mu Nyendo Mukungwe kyewa miliyoni 5 nekiremerako nekigaano zizaayo kyogamba abo bategeera emisolo free iPad sebo omuntu olutuuka nga bamu iPad yabwere iPad ni bannange sebo MP bwe bitu ebisajja ebituukeeyo ngabi wa iPad ya miliyoni miliyoni 3 kakati gwo musubuzi mbulira mu kaduuka akokola mu sente meka miliyoni 3 zogenda ku iPad omukulembeze MP go balonze ba mu iPad ogenda kuzijjawa mu duuka lyo zirina miliyoni meka miliyoni 3 buli watambula traveling abroad buli nakuba mu 1.7 kigambibwa mbu baba mai 1.7 twawuliddeko na report out waliwo omukulu wano mu gwanga nga ye asalawo ye gwayagala muwaza ayagala kasa omuntu agendako na alinya first of all trip esasulwa ekyokubiru nakuba mwaya akasimo k'okukikira Uganda ibulaya agende ye yagale bwaba wakutambula wano mu gwanga nga balina we bamutumye emitwalo 15 balina ogimuwanga nga akasimo nga ina wano watambula mu 15 kakati wakite mugamba President Museveni nti bana abasajja abeeterawo emisaala lwaki simanya salaries board si ye determining emisala gy'abantu bamemba parliament balina eddembe bannabyabufuzi balina eddembe ministries zirina eddembe ogenda okulobinga mu government buli budget lwerinya sente ze muulya beeyongeza mulowooza bazijjawa abasuubuzi abatono abasuubula ebintu ate bye bababbako nga mulina unfair competition n'abakyalina musuubula ne baminisita bo kennyini abafuna ez'obwereere kati zonna ze mufuna ate mulina ozisasula bali mugambe President Museveni gwe mwadde mutudde naye nti sebe kimala kendeeza ku sente zowa n'osanga tticha nga bamuwa nalabye ejjo nga bafulumiza list y'okwongeza ku basirikale emisaala nembuuza abakiikirira abasirikale mu parliament emyaka gyonna nga basajja mwe musula ebweru n'ebimundu nga mukuuma ababbi mwe ne mubeera nga abaana bammwe bwe mwayingiza mu magye bwe mwakulula mu ttaka be bakyasinza okufuna obusente obutono seriously omusomesa omusirikale omupoliisi be basembayo okufuna obusente obutono bano nakulira wandi simanya nzunza mpale simanya nkola ncha simanya nze nchikira abakati ate nze nchikira bano nze nchikira abendali nze nchikira abatunuddewa nze nchikira abemitwe gyatunula side ki nze nchikira abave bugwanjuba nze nchikira bano abafuna emisaala mu abasajja abamajje abalwanidde gwanga n'okutuuka ku structures zino ezituwafirira mu okuyomberamu ne mwongeza emisaala nti no omusirikale avudde ku mitwala nayingidde ekinana nga bano balina ne simanya nga obwo busente batunulira ne babasekerera nga mubugira ng'obwo busente bo bayina just allowance akatono olunaku lwasobodde ogerebwe 1.7 and above not 1.7 is emanyiko muyinza okuba muli yo munsekerere bugamba onayogera biki system ey'emisaala emingi high government expenditure sente muzikwata bubi muzirya kivubi mu Luganda lwe mwali bugambye President Museveni kakati monopolies mu business mwabasuubuzi abagenza okwogera ne President Museveni sina gwe nawulidde ayogera nti abakungu abo beaddaali nabo abasinga beewa amateeka okubaako bye basuubula nga be basuubula byokka nosanga nti waliwo ekika ky'essimu nga kambabulyeko ku monopolies ebintu ebikyasinza okuba ne monopolies mu Uganda bye birina akatale oli akola essimu kangereze ku ssimu ya Nokia buli omu agimanyi botandika okusuubula essimu ya Nokia okimanya bulungi teweetaaga nagikubira kalango kuba kampuni eyagikola e Bulaya yagikubira dda kalango buli wamu Nokia tewali atagimanyi kati baddira ebyo byennyini ebyo byennyini ebiyina akatalo already nga kali international ne bagula amanya ne bagayingiza eggwanga ne bagula bazita rights ki tujja kukigenda mu ekyo lulala ne bagula rights ezo patent okubanga ekintu bwe bakikola wa ne batandika okikola wa nga tebalanga company ziranga tebateeka sente mu branding company ya already Coca-Cola soda afaanana nga bwafaanana ne Worldwide yali ayina engeri gy'afaanana nga osobola omulaba kati n'omumanya kati company ya Pepsi emanyiddwa international ebintu ebisinga soogera ku ebyo nti bebina monopolies ne beewa monopolies kati ne competing mu katale nga waliwo omuntu omuyise bulwaleeta ebintu kasabeera nga biri ku demand abireeta lwayagadde bwe bakukwata nakyo emaali bagitwala
nosanga nga wano waliwo ebintu ebitakkirizibwa kuyingizibwa mu ggwanga naye ng'omusuubuzi bye baali badde bikuwaako emaali wali badde ofuna akasente akatono ddala ne bagaana bannange manyi waliwo kye neerabidde ate njogera wali ku taxes anyway katukiyiteko nja kukibabuulira mugambe President Museveni nti ekisinga okubanyiga monopolies amunsuubuzi omu okuweebwa right okubaako byaleeta nga nammwe mwali badde mubifunamu temukyagala naye mwekuniza mwesesa muwoza simanyi Museveni mu mwaka ng'ate mumala mugamba akabba bubbi kati ke mu mwaka ekaliwa oba mulowooza omusajja omukulu we tategeera mwe mulowooza emutululya bw'ati ng'abatunulire tamanyi bye mugamba tukulonda nnyo ebyo bya kisiru bye mwadde mwogerayo mwalemereddwa okwogera ensonga entuufu mudda mu bya kisiru nepotism tribalism favoritism politicians influence engaba yazitenda liizi z'ekibuka okunyigiriza okuli mu ggwanga lino basuubuzi mweveemu omwamire ensanafu abulire Museveni ekituufu bannabyabufuzi be bakola policies babeera eyo mu kabineti ne bamanya nti ku luguudo bwekuti kugenda kuzimbibwako oluguudo bweruti olubadde olw'ettaka mwaka bweguti lugenda kukolebwa ne bagenda ne bagulayo ettaka ne bazimbayo ebizimbe bo ne bepositioninga mu kibuga strategic points ezirimu bakasitoma abangi olw'okuba nti be bakola policies kati musajja watu olaba kizimbe kutuntumuka musiraamu nga tomanyi nti bagenda kuzimbawo oluguudo lutwale abantu bonna bali ku Namirembe Road mwapangisaako amaduuka nga temukimanyi olwo oluguudo lwakkirizanga abantu wali ku paaka empya oluguudo lwakkiriza abantu paaka empya KCC yakeera ku makya ne lufuula lw'abaabigere kakati abantu abaleetanga ebimotoka byabwe ne basuubulayo n'emmanga ne babaza bayita eri Gold Kampala kati abasuubuzi abakitegeera ne bagenda ne batandika okuzimbe bannabyabufuzi abo sebaba n'abasuubuzi kuba bo babeera ne heads up babeera bakimanyi lwaki policies zino tezibeera uniform ne ziweebwa abantu bonna nga bwe zirina okuweebwa omuntu n'atuuka okumanyaako heads up nga mu busuubuzi lwaki mwena temumanya lwaki tebiri fair n'omanya nti oluguudo bwe lutumwe lu budget mwaka guno naawe n'ogenda n'oteekayo ka bulanki abo be mukopitinga nabo bali mu government basobola okutegeera nti omwaka bweguti n'omwaka bweguti government egenda kuzimba ye n'atandikayo ekizimbe kakati musajja watu ogenda okutina tino gyakaduukaako mu kikuubo obeereko ka branch kokola osangayo omunene yakitegeera edda ebizimbe ebisinga abo abasajja balina heads up babeera mu government ne bateesa ebiteeso bo ne bamanya nti ekintu bwe kiti sente zaafulumye kigenda kukolebwa ne badduka poloti ne bazikula kakati ne even strategic locating a business okuteeka business ewakola mwe abasuubuzi era temukisobola lwaki temusaba Museveni ebintu bino ne bibeera fair mwe abaana bammwe mwe abalina abasuubuzi bakolawa mwe temulina abaana babasobola kukola mu revenue abamwe bakolawa anti byani akumanyi abakola mu revenue mukiinamu omukono lwaki temugamba Museveni abalekeraawo abali mu revenue okuwa abaana baabwe emirimu n'osanga ekyana tekifuluma nko yadde mu kikomera kusuubula yadde mukene naye nga kye kibasetingira emisolo mu revenue kati bwona agenda oyo akubalira ebitabo agenda kukubalirira atya ng'omusuubuzi ono munne eyamuwa omulimu agenda mukubira mugambe konteyina yange yiiyaawo agiyiseewo buyisi naye ebintu bye mugende wa Museveni temusobola bimanya tenda ezigabibwa ekimu ku ngeri gye mwalifunyemu akasente mu abasuubuzi kwe kubanga ofunayo omukisa gumu n'obaako minisitule gy'osapulayinga bw'obanga oleeta bigimusa n'ogenda mu minisitule ya agriculture n'obaako kyogisapulayinga ddala mutegerako tenda ezo zigabibwa zitya n'ebye basuubula mwe mwali musapulayinze ku gavumenti jenzige jajja nga banoonya ddagala lifuuyira abali ku container village mubuuze bannamwe buli omu abuuze munne mwetunulyawo mu dduka mubuuze ku ddagala ly'enzige gavumenti nagisapulayinga covid yajja nga twetaaga zi masiki mutubuulire ani gwe bawa contract y'okusapulayinga bu masiki yadde ka masiki kosobola okutungisa engalo baabujjangawa ani yabuleeta lwaki temubulira Museveni nti there is a lot of unfairness mu busuubuzi tekikolebwa tenders ezigabibwa nga zigabibwa ebitongole mu twaligamye nti mulembe gwa Museveni omuntu bwati bamuwa tenda y'ekintu bwekiti n'agaggawala mwe muzifunako basuubuzi mwe muzifuna lwaki bwe mugende wa Museveni temubimugamba oba nammwe muli bagule yizo kayana nammwe nga museka mugakakaya naye amalusu gamuggweko bw'anywa amazzi kasitaffe twafunye sente Seriously, business survivinganga
muina feyako nga nawe kenyini omusuubuzi one of your lucky osobola okubidinga ne balanga mu mawulire nti waliwo tenda bweti n'otwala empapula zo n'obitinga n'olaga obusobozi bw'okusupplyinga government nawe ne bakuwa bameka kumu ababadde mu kitenti omonga Mutesa eyali asupplyinze government kyemugaba government erina byegula government egula computer egula waya egula amasasi egula emiti egula gasi egula ki companies zammwe ddala zisupplyinga gasi companies zamwe daze supplying oxygen mu malwaliro companies zamwe companies zamwe supplying ebintu ebikola je bikola companies zamwe supplying yadde obuntu obuno supplying abokunasa abakola ebitabo abokunasa abayine empapula abakola ebitabo mwe supplying ministry ne visitors book mumbuli yo musubuzi ali Bugundi awo nga mweke nyini nyingo oli musubuzi serious lengate siri mwana wani nga go supplying ebitabo bibasayininga mu wano kwali ku parliament nga go kitwalayo nga bakijjawo mwe muli supplying wa ebyamwe mwe mugenda kujja wa business nga business za government zona ziri kwanya akumanyi za kifere bwe batuko gula ebintu ebingi babijja bulaya mwenga mwabisubula biri maduka tewaliyo na ku government lwegamba katukireko mu kibuga tubeko bye tugula mwenga mwe lwaki temudda mu amagezi ni mwogera ebintu ebitegerekeka do you seriously want to tell us that you are aware of lwaki temugamba president Museveni nti enguze esusi eyo mu busubuzi gye musubulira ekimu kusisoko batwalako sente bye bitongole ebikwa enforcement nga mwe mutwalide ne police ebyo obusubizi bye musubule biyita ku makubo ogendo bituuse Kampala abasinga mumanyina bulungi naddala banaffe abali mu transport abavuga ebintu by'abasuubuzi mwina ne buchenji bwe muteeka wano nga bwakuwa abasirikale ba ku kkubo sente ze muwa abasirikale mu business muzibala mutya obalo kya business n'ogamba nti nzije ekintu mu kikuubo nkitwala ntebe kubayita ababiri awo wakati waliwo layini z'abasirikale nnya zogenda okuwa sente era obusente bwabwe obutegekawo ku mabbali buli bakuyimiriza buli wa traffic akuyimiriza ayagala sente kiki temugamba Museveni nti n'amagoba ge mwali badde mufuna musobole okumuwa omusolo ebitongole bye naddala ebyekibbi bizibabbako omuntu n'oleeta akate n'okatuusa mu lufula omala okasasulira ekipapulo katambuza n'otuuka n'ogenda ne mu lufula n'osangawo ekyali siiti kikutta akatabo ka budget kanusu 5 kiri ku mulyango nakyo kikusaba sente oba wakakuba entabiri n'osanga patrol ya police ekubuuza enti ogijjewa naye ayagala sente naye nga wagikuze mu kyalo kakati omulimi ali mu kyalo yagikuguziza emitwalo 8 egenda okutuuka e Kampala nga ya miliyoni ezo zosaazanyiza wakati nawe okufunako amagoba ogenda kufunako sente mmeka lwaki temugamba Museveni nti nno obubbi n'obukenuzi mu bitongole by'ebususse bulya balemesa business amagoba ge mwali badde mufuna bagabajjako mu ngeri ya nguzi system y'emisolo tetegeerekeka system y'emisolo tetegeerekeka waliwo akatabo k'omusolo akagunnyonnyola mu Lukiga waliwo akatabo k'omusolo akagunnyonnyola akatabo k'omusolo ne kagamba nti mu kitundu bwe kitekalamojja wavaayo ente nti akatabo k'omusolo katranslating oba tiwali batranslator katranslatingiddwa mu lukalamojja omukalamojja asobola okusasula omusolo ng'agusomye mu gundi waliwo akatabo k'omusolo nkagusoma mu Luganda Lutoolo Lunyakitala Luki emisolo gya wano tegitegeerekeka nambeemu ng'ogyeko ekyammwe mwenyinya abasuubuzi obutagitegeera kigoba ba investor gwe kennyini bakunnyonnyola ebisolo nga tobitegeera n'ogamba ebyo ofunye akasente koyina kintu kyoyagala okukateekamu n'ogamba kati wali omusolo bwe guti ekyo tegiri predictable tosobola kumanya nti government kati stabilize omwaka ogujja tegenda kuteekawo omusolo mupya oyingira mu business ng'omanyi nti nooteebye kati awo ogenda kugibeeramu emyaka 10 wayitawo emyaka 2 ng'ogiyingidde kasaba kitegeera nti wazimbye akayumba oba kasaba kitegeera nti wazimbye obuyumba bw'abapangisa eyo nga bagenda bagiteekako amateeka omusolo gwe nnyini teguli fair ng'ogyeko ekyobutaba fair teguli predictable system yennyini eri complicated bano abayayiyayi abo abali mu revenue bogera bigambo byaki bya luzungu temubitegeera kakati mwe mugenda surveyingira mu kyamu economy mugenda ku attractinga mu mikwano gyamwe be musubula nabe Bulaaya be musangayo ne mubakolako emikwano bajje ba investing mu business zammwe musobole okugaziya n'okugenda capital nga n'emisolo yennyini government lwaki temugamba Museveni n'ateekawo enkola nti bano aba revenue balagire bateekewo enkola abantu mwe bagenda okuyitira okutegeera emisolo gyo kennyini egiriwo gisooke ginnyonnyolwe gyo gennyini ginnyonnyolwe na gigasa ati environmental tax bwe bagufuna gutugenda nosanga environmental tax nga teesasula MP gyo bwe bagifuna emisolo batugambye nti environmental tax kyesobodde okukola omanyi system yonna eya government abantu okugiwa omusolo abantu balina okuba nga bakakafu nti sente ze bagenda okusasula mu misolo zigenda kukola ekyo kyennyini nnyini kyezigize naye system yano teyina trust
we lack a lot of trust. Kasat mutujjako emisolo nga tumanya ezo bagenze ziwa gundi agenze zirya kati ezo za mpuuga ezo za bwanika. Museveni's tax system is not trusted by Ugandans. Why don't you tell him that abamukolerako mu revenue bali highly they lack a public trust? Tebalina trust. Bad leadership. Kino kyensembyayo kubiruma bannayuganda. Kasita ekyennyanja kifa omutwe ne wansi kiba kifudde. Abo baminisita abo si bakulembeze balungi. Bye boogera abamu tebabitegeera. President Museveni yaba obuvunaanyizibwa naye tebakola research. Abo bennyini beetuuzizza mu ntebe. Kasita bamuggyako ekifo ng'akaaba ng'agamba leero tebanzizizza. Ngadde waabwe mu constituency ng'ayinsayitinga abantu temumulonda yangobye. Naye ng'ekiseera kyasobodde okubeerawo. You are very, very bad leaders. Wabeerewo omusuubuzi omwagambe President Museveni nti abakulembeze abali mu bitongole ebiwooza n'ebisengeko emisolo bafu nnyo. Bafu bonga kennyini babakoleko ne background check. Bo kennyini tasuubulangako. Talina kintu kye yali ayingizaako mu ggwanga kuwulira buzibu. Lwaki temubimugambe ebintu n'abakulembeze okutandikira kwabwe mubeera nabo mu kikuubo. Olaba n'abammwe babi. N'abammwe kennyini abasuubuzi be mwasindisa obubajjikire nabo bafu. Obukulembeze bufu. Abammwe bafu. Nze ndowooza if you could widen a taxi base. Oyo pasita nzikujjako leero jamosigaze transport mubajjeeko sente. Amachachi mugaterewo omusolo. Oba mwagala kule mu history abantu abali madini abo simaba ba bishop bani simaba ba bishop simanya ba police simanya bani mukebere mu byafaayo byokuwakanya emisolo. Abantu bedda batandika okuwakanya emisolo. Olina akugamba olina endobolo olina ekiweebwayo limu ekimu ekya 10 kati nga tonna waayo sente za ddala. Leeta ekiweebwayo, leeta ekimu ekya 10, leeta endobolo, leeta ez'amazimba, leeta eza kino. Seriously muline eggwanga seriously. Okimanyi nti abaana b'amasomero batuuka okugenda okukola bannaye ekiri mu Uganda ate ekyo kankibuuke mujja kuneetikka mu widening tax base bino ebyekisiru mu bongeza omusolo. Namba 3 mu taxi ng'abagagga abeesobola si bano abaavu abankuseere. Waliwo lipooti namba gy'ejjo baleeteraawo gavumenti bwe yasalawo okunoonya abagagga ebannyonnyole kyekyaliwo. Alipooti eyo nja gikulireeta mungi basomere. Bali abagagga bameka bagenda okugibwako emisolo abasalawo nga bwasalawo gulabulamu bwasobola obbugula olwa sente z'ayina. Ekyo nakyo lwaki bo temubagira. Kakati ekisinga okuluma waliwo kye bayita okubeiringa abasuubuzi. Mwe abasuubuzi abali mu gundi lwaki gye mwagenze wa Museveni temumusaba mu bwewembeefu olwokuba mbadde mumuwa emisolo n'atoola ku misolo egyo n'ababeiringa utu n'abayamba n'ababeiringa utu. Mulina amabanja mangi nnyo naye temwogera. Nyina akawandiiko kange kano kennoonya. Akawandiiko kange kano kennoonya kambabuulire. Omugagga nga mugagga kasita okola kampani ne weewola amabanja ne gakulema okusasula. Mwe abasuubuzi mmwe mukimanyi bulungi nnyo. Muyina abasuubuzi abammwe nga gavumenti ye kasatuuka nga bizinesi emulemye eyo gavumenti yemuyamba n'emusasulira. Gavumenti eno ng'eyita mu kitongole kyayo ekiyitibwa Uganda Development Corporation. Ekitongole ekyo kiri mu mateeka. Ekitongole kino kikkirizibwa okukolera gavumenti business. Uganda Development Corporation UDC. Kisinga nnyo okuteeka ssente mu bintu abasuubuzi bye mutya nti gwe kitya kiri risiko oba kirimu obugoba. Gavumenti yeekirabye nti kijja kwetaagisa okuteekamu ssente okusobola okusimutheringa obusuubuzi. Mwalisabye gavumenti Uganda Development Corporation egule bizinensi ezibalemeredde ye ziteekemu ssente kubanga yo tefiirwe ejja kuzammwe kennyini zejeeza omusolo musobole okufuna facilities muddukanye bulungi obusuubuzi. Uganda Development Corporation ekkirizibwa okujja ne mu bizinensi yo gwe ng'omusuubuzi n'ekebera mu bitabo bino bye babagamba mu saving mu IFRIS esobole okulaba ekuyambyeko eta naye mumanye ekiriwo. Kambabuulire abagagga kasita bagwa mwe abali mu kikubo be nawe muleekaanira mu ttenti abanene nnyo bo babajjamu. Bw'ogenda n'otunuulira kankuwe lisiti ye lwaki neemenya. Waliwo omugagga ayitibwa Beni Kavuya ayina kampuni ye ng'ekola giraavu zino abasawo ze bambala mu mikono nga bakwata ku balwadde bagiyita
abagiyita East African Medical Vitals. East African Medical Vitals detuka ne yavuwala nti yalina capital ba wa dola milioni 12 $12.7 million na yavuwala. Omugagga Ben Kavuya yaddukira mu government n'emuyamba amabanja gonna n'ekikampuni n'ekigula East African Medical Vitals na mwaka sente ate UDC Uganda Development Corporation bwegula kampuni yate kuleko ogiddukanya kakati mwe balunkupe mu kikubo Musesa lwaki bwe mwagenze wa Museveni mu mugamba nga bwakola ba Ben Kavuya n'abajjamu n'ambasasula n'emisala n'abajjako pressure mu maduka gamu agabagudde mute mugwanidde kugenda mu Development Corporation kitongole kiri mu mateeka nawulira kawo ka list ke bali bakukusa okubeiringa abagagga ng'abagagga amabanja gabatuuse mu bulago naye nga gabatuuse mu bulago bati abagewola ne bazimbe ebizimbe ekizimbe kibata kinnatuuka nga banka etandise omubanja banka yani ya muyindi ya muzungu ezo banka ebyo bibanka by'abazungu ebiri wano bojjaffe situina sente jukira ne sente be bazitukubira tulina obasasula otukubira sente bamala ne batuwola ne batuterawo amabanja ne batukuumira mu date ngera abazungu we batukola ne bamala ne bajja ne batuwambako gozimba ekizimbe kumba okizimbira muzungu amala okuwola sente n'akuwaayo ebbanga kasaliyitako nga jjakitwala ku ttaka ly'obwako obwabwe weeyita musajja muganda wankima bakuwadde na ku ttaka lya kika ly'enkima n'ozimbako oguzimbe weewoze sente olutuuka nga sente bazitwala. Lwaki temugamba Uganda Development Corporation ye lwaki Ben Kavuya yenga bazimwa mu lwaki temuteesa muberenga Kavuya mu lwaki temwagenda mugamba Museveni nti ngabo wajja mu Kavuya naffe baba tuyambe ku mabanja. Patrick Bitatule 2023 yayine banja lya bilioni 2 yayine banja lya milioni kaga mukaga za dola government ne mujjamu yayine ekikampuni kye mbunga bamubanja aba South Africa bayine company gye bayita Smart Advantage Mezaini mbunga emutwala mbu olusi nabye ebimu bya kiferembu ng'emutwala ng'alina kampuni ebagiyita Electromax Thermal Plant ng'erina okusupplying eyo somewhere amasanyalaze nti singa gabagaganya aga government bajja kuyiye ye neeterawo akake ye bwe bali bamubanja bilioni 2 government yamuwa mwabo mu kikubo government ebawadde ki mugenda okuteesa ebyekisiru mulekaana akinasima tukuwagira muzeyi tukuwagira ne lwaki temusooka ne mutuuzaamu obukiiko obw'omunda nga mulina abategeevu mu abaagala okukiiko okugenda okulya emmere lwaki temusooka ne bako data gwe nimugana nimugamba Museveni nti baba amabanja gatuuse mulamu wabo wakola Bitatule naffe bw'oba otuyamba Bitatule yenga bazimuwa yasuubula ki ekyamaanyi mu government kyetasobola basuubulako waliwo omukazi bamuyita mukazi mugagga nnyo bamuyita Moge mumumanyi bulungi Amina mu abasuubuzi mumumanyi bulungi nze ngwamu bigwe Moge bwe yali azimba ki factory ati aka sugar factory bamukola batya Moge ye bamukola batya bamujjamu kakati bakazi bameka ba struggling mu kikubawo sako ne rudda wa ne wali obusuubizi wali ebikubo around the world lwaki mmwe temugamba oyo minister akina akubye ekikalu goba wa sente z'omusolo ali ekyemisana kizima kya sente meka ne mumugamba nti waliwo abakyala abasuubuzi bwe bati balina ekizimbe wali government ebayambe ebateekemu kasente Mogi ye mukyala Mogi ye mukazi yali azimba ati akasima ya sugar factory ye nga bamujjamu mulemerera okwogera eby'ebimuyina okwogera ne mwogera eby'ekisiru simanya biki n'olwekyo basenkagale abakulu abagenda okukiikirira abasuubuzi mwogerebe mumanyi Hasani basajja balaba mirundi emeka government gye wadde Hasani basajja balaba naye mmwe temuyina bumu bwe mugenda abatamanyi byakwogera ate be bakulembera n'obulira olinga ayogera Sebo Museveni nga bwe mwabawulidde Sebo Museveni omusajja gwe bayita Biyinzika yakola kampuni nawe abantu emirimu Biyinzika jo yali ne banja nga bamutwala Biyinzika bamuyamba mwamukolera ki mwabasuubuzi Angazi Sembule mumina history ku Sembule sijja mubayigiriza mwe basuubuzi Sembule bwe yali abanja sente bamuweza Akavuya Angazi Samona yagamba kampuni egwa akoze ebizigo alanze buli kimu atadde mu misinde gya kabaka buli kintu ky'obwa kabaka Uganda abutadde mu sente government buli kimu akiwagidde mu kimeyo sente bawadde bwe yagenda ogwa nasaba government emiyambe bamukuba mawulire nga bayawukanye ne Nalongo bamuwa sente Bitatule ye nga bazimuwa basajja balaba nga bazimuwa wava munno bwe yafuna ebizibu kutuuka kizimbe kye ekya WBS eri kugenda ali yamuwa sente wava munno abeezezaawo ekonomi eno okuvanga nimweke nyini abali mu buyinza kati temunaba kujja abamu abaali basaavinga gavumenti enkadde lwaki temuyina bumu lwaki temugamba gavumenti nga bweyamba bali abamanya gali gensomye wali waggulu namwe bayambe ababonaabonera mu kikuubo
waliwo kalisti ke bali bakukusanga bakatute wa General Salabo ogerere omukulembeze w'eggwanga nti ababeringa utukasakagwa matuga abantu mwagala waliwo abasuubula ebintu nga mbitwala Sudani abasuubuzi bwe mwatwalanga ebintu bye Sudani nga sente we muzireta no balina okuzibajjako bwe mwagwa ku bizibu abasasula oba mwe mwaleeta olutale Sudani bwe mwagwa ku bizibu abasuubuzi be Sudani babasasula balina kirisi kyawo kye bafulumyanga kuliko abamu bemanyi nga baliko emirundi ena omuntu omunga aliko ena ate abo abaliko ena be basooka okusasula n'olwekyo bayibuli ekisoma bulungi nti balekerera bye baabatuma ne bakola bye bataabatuma tuli banyiivu nnyo fe abantu ba bulijjo bakasitoma ababinikibwa emisolo ng'emisolo egyo egitubinikibwa ebiseera ebisinga gye tusasula heavy tax burden fe tukola ki fe tuyigira fe tulubirira eggwanga eritaliimu bukenuzi ng'ate abatubba be bennyini abaweebwa obuyinza okubanga batukuuma abalina okutuprotectinga bali mu parliament ate be bakafuluma okutubba bo beeterawo amateeka ne bagaggawala ne basobola okunyigiriza ffe tuloota ensi etaliimu banyazi bwe batyo widening tax base ebyekisiru byonna kaakati abantu banywa nnyo bbiya n'osanga Museveni abajeregawo nti banywa nnyo bbiya ate kyekibongezesa omusolo ku bbiya abantu bayisiza wano omwenge mukendeza kweje emyenge gy'abazungu bo gye bajja ne batunda wano yo omuzungu bwaleeta wano omwenge gwe tayagala kumanya gyabwe gya bbeeyi gisangibwa mu mahoteri ga bbeeyi ogwa wano ogulireko mugujjeeko abantu bagunywe kubanga kye baasigaza mbaggyeko akantu akatonotono kuba omwenge omuto tomugamba ye cupa zanywedde bagamba ogusangiddwa ku muntu gwe gulamuza omulala ng'atandika okugula mwenga mufuna ssente ebyo mulimu ebyekisiru ate simanya biki bajjajjaffe abanywanga wala muba basinganga kuwangaala kati mwaleeta ebintu by'abazungu ebyekisiru bye musoma obusomi ku intaneti ebyo mubikendeeze sigala abasirikale mu advocating kubanda abasirikale mpewo mwe besinga okufuwa mumufuwa ettaka sigale nnyo ekiro lwaki temusaba ne bakakendezaako omusolo mwe muleetedde gavumenti bwe mutagigamba bintu ebyo nti ebintu emu ebigyeko omusolo gutambule kyova olabanga babikukusa ne bibeeramu mu ekonomi nga gavumenti tebifunamu abantu katero z'obusuubuzi ezikukusa ebintu mu busuubuzi ate zammwe mwe kennyini mwabayuwala mwe mumanya amakubo gye mulina okugira ate zammwe kennyini temuyingiza ebintu mu ggwanga tebina mukendeza ku musolo omuntu akisuubule firire omuntu n'atandika okusuubula emmotoka olw'okuba munene ez'abalala zino enkadde musiteekako omusolo simanya environmental tax saidi mina n'esasula environmental tax eggaali lundaaganya n'esasula environmental tax owulira mujja omusolo ku mafuta g'ettaala fe twakulira ku ttaala ng'ebitabo tubisomera ku ttaala lwaki mwongeza omusolo n'osanga liita ya keroseni ddala amafuta g'omu ttaala omunaku asembayo ne mumukamula ng'amafuta agagenda mu benzi ganatera okwenkana amafuta agagenda mu tadooba etadooba gye twakolanga mu bikebe obukebe bye twagulanga ebikebe bya nido ewaffe baagulanga amata ago ag'emikebe nga bwe bakitwala wali omusajja n'akyokyerera mu tawuni ne bakolamu akataala edda twatwaliranga bazadde baffe akadomola k'amafuta nga tugenda mu byalo kati kyenkanankana okugagula eno mu kibuga twagambanga amafuta galayisiko nga tisiti maamawo bajjajjawo omutwalirako akadomola k'amafuta kakati amafuta g'ettaala genkanankana ne diesel ewamu gasingako n'ebbeeyi kubanga demand gyesinga okubeera ennyingi kabakasoma nti abasuubuzi temuli regulated ze muwagala z'otukuba z'oyagadde gwe zeweeterako ku kipapula z'otukuba mufune mukendeeze ku license ze muwa abagwira sebo mubawa waivers nosanga omuntu ali wana emyaka 2 gavumenti yamukkiriza akolerewo nga tasasula musolo ate nga tuwulira oyo omuntu waliwo eyamuleeta ye yamukoleramu olw'okuba alina percentage gyakukuta naye ekiro ng'erina akawunti ey'enjawulo gyeteekebwako ekisinga okunsesa ababbi bawano sente basinga kuziteeka ku akawunti z'abasumba anti ze zitavaako omusolo buli alina zabbye afunayo omusumba omuferaawo ne bakozesa akawunti ya ministry ne bazikweka eyo ompaako ki tonvaamu ne baziteeka eyo ne baziyisizeyo ez'ebubbi zonna ze bakukusa ne ze bakweka bwe batazikweka mu bitanda wansi baziyisiza waliwo ebyo byekisiru bagenda ne bafuna ekitongole nani government organize nalaba Museveni abiwera ne ŋŋamba kale ebimu babiwera mu bukyamu naye waliwo bwe baawera nensanyuka ne nga abiwere nga bayisizayo ssebo omuntu aleeta wano akatongole natandika okuyisizaawo ssente mu za NGO ye nga bwakolamu byayagala okutawaanya ekonomi abo nga bagira abasuubuzi ebitongole ebimu ne babiweera kubanga waliwo ababikozesa obubi ne babiyisizaamu ssente n'okubiyisizaamu ebyobugagga babitwale mu nsi endala offshore accounts ne bagenda ne batikka eyo ssente n'atuuka kufanga eziri mu account ndanga ne mukazi we tamanya account gyeri
oba mubirabe ebintu ebyo byonna isfe ebitonotono byembagambye ndibaddira olulala ku mulundi guno sijja muli bikonwa abagenza okukiika muli bikonwa kati sikiwati ne bino mubitege naye mufuna abebatakutira ne video mugitambuze mweke nnyini bwebanga byabalemye nga mwe mutya nti omukulembeze bamubuulira kate n'asobola okwetereza wanaatuukira mu kalulu akajja ng'ensonga zammwe azikozeeko bwebanga byabalemye mumuwe video eno mwababijja mbasiibudde nja kubaddira olulala.